onyuga film gye bayitanga 24 hours 24 Jack Bauer ogimanyi ogimanyi bulungi eyo yagirabanga nga 24 mweyajjanga obukodyo bw'ekikomando ate nno mulina ogiraba neggwayo temuvaawo oveewo situkuze yali yabaaki bannaye n'endala gye yayalabenga ennyo yateeka ku bunkenge prison break bate Scofield ng'agenda ottoloka mwaza byankuguddwa efu zonna alina laptop ye ate time weba ya film eba ya film temwogera ye nooya weba ya film eba ya tewali kwogera ekisinga okunnumya omutwe ayaga nnyo laba firimu ezitali njogerere ate nange oluzungu mbakaluki nze sedi yali dikiteeta awo oyambereramu obuzibu Lenga naffe tugenda kwejjusa olina bizinesi yo gyolanga oba oli munnabitone muyimbi komediani oba MC lenga content wo wano naffe MR Live tunda content wo mukadde katono obune ebitundu by'eggwanga byonna MR Live we are charity begins ku MR Live kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba Mechanic Rabongo weewaawo tukomyewo n'omukulu omukenkufu tata Nyero, tata Pako, tata Firiji. Ne Pako, ndio yandio bubi. Ani? Pampo no yalwadde. Pampa chichi. Wacha abantu bampa ku sente ku baana bannemiriti. Alina abantu baliyo bagamba wakifish tatuwa ku sente. Abantu bangamba naye gamba ekisinga okunyiza nyenda kufa wano. Olaba omuntu n'omuntu ngazze okuziika. Muwangala mu. Munange tuwangala Katonda yabikola ki kali gwe umwe wakati gwe nkulaba ofana muwire mukabya siruwala ekikacha mmwe muwire mukabya abasajja bemanya abawangadde benasanga mu kintu nga bawangadde ngate basajja balamu bulungi ngate banyumirwa nga ne sente bazirina olowozani wire mukabya lagadi sajja mugagga mulabe edduka owaayi Labonjate Foundation abaana 17 badda kusomera ekyo nakyo oyina ebikozesebwa twabifuna ne school fees twamuyigga twetaga million 5,10,000 kyonna kyoyina tuyambeko wano oyina abaana bameka nkwongereko kubanga nina nange abansumba kigendererwa kyo fish tetujja kukiisa wa kana nkuweeyo Papa Ddi bamukubye ne bamuwa byakawanga yagudde mbabbi bannange buli muyimbi ali amanye musi Papa Ddi abadde nnyo video za David Tutaro video za Dax Katero abadde akola nnyo ne drive abayimbi Papa Ddi kikyali ekinene ekisaagasaaga ennyo tekiba mu saati kinene kiddugavu abatakimanyi Papa Ddi bamukubye akawanga banaye ababbi batandise otumalawo ati batandise katukuba nange luli sakunyumiza bali bankubidde wali gwali okubye puzzle olwa puzzle luleke ababbi nodduka n'olinya boda olunadduka ababbi muna mulowooza tulina sente tetuba nazo mutulabirawo ku stage nga mulowooza sente ziraba bossi baffe baba batubye dda bayiseemu dda era akasente akano koyinza okunsangamu nsangamu 10, 12, 13 kati Papa Ddi bamukubye nga bamanya alina oluba luno jo ne lukutukamu bamukubye kayinja kyenjagala ofining out buli muntu yenna ali amanyi Papa Ddi etaga million 25 okumujja kuroti ku bwongo kumulongoosa obwongo buno n'addamu okutegeera nga bamulongoosezza obwongo nego omanyi kye bayita obwongo ku nsi omuntu bamulongoosa nadde engulu naawe olaba kubiba ebikondi bamukuba bukubi ebiseera ebimu nga just bondi nga bamukuba nnyo ku mutwe kuno buli saana abanga alabanga aziraba alabanga azivaamu nego oli gwe bayasizza amukubye abatemu kibi nnyo ddala munanga abatemu tusaasireko twogere ku babbi ozzeewo omuntu okumubba lwaki omukuba twala butwazi fish naawe wabba akasepiti eyali njala y'abasisita bange nina gwe nakosa vumirire omubbi
hani nagwe nakosa psychological nago wakosa timimea tuvumirire omubbi ye yali ne kunjuza ffe nga tumubanja ayo ndandio bya bangisa fish just ababbi bano kati waliwo filimu z'endaba ez'ababbi ng'aba America eyo ndaba nnyo filimu z'ababbi Takers abategeere Abamerica ababbanka omubbi nabba n'ali akasente ke nga ddala akalidde buki talina gwakoze eki nensaako omubbi ababbanka n'aba successful mwezo filimu nomaliza bamukubye wanga beekubye boke nnyini gundi eno ebadde training olowooza tebaliyo filimu ki eno abambala obukookolo abambala ekigundi kya redi filimu iraba bannange bwenjeerabidde bannange etambula manest David filimu ngaabumanyi David filimu obulabirawa wamma gwe onaabeeranga ku kamera bulijjo obeera n'abaana ewolowooza babeera muvuga amamotoka gokudda ku kakompyuta eyo filimu ekyatambula ku ssaawa ya leero gundi bamukutte banna yali kabiiki anyumirwa laba girlfriend wamukubira ani eyalimu omukambwe bamukutte ndaba bulabi nati ndwawo okulaba ennaku zino DVD yange yagira bweti nati ababbi nani era nze kyenkunyumira ababbi banona ewange sikyalina adde kawuufa ani akuyinza okulaba ku filimu Moses Radio mama yabwagalanga nnyo yabulabanga nnyo naye nga era atumanze nze okufiiringa filimu obulungi Junior oyo nayagala nnyo Junior kati ng'ate Jingo ye ansudiya Jingo yamenyesaako n'omukono oyo otya andi nalaba filimu Taichi kati omanyi bukapeti buno obwabeeranga ewaka obuseerera kati ningamba nature of origin okola obubadi nkulaba Taichi onkuba oluyi otegeera kangwe kamatama okola ebintu byo kati ate ezikubya zeza tinko rockstar zikuba ne Taichi just mbu ofiringa kuki kumpewo no moving kataga ni moving de bweru ngempewo sijiwulira bulungi kati mama yangamba okusimula ninjawo obutebe bonna ne mbupange bali ninga kamfininge nature of origin kumbo ogenda okugwa kati moving anti gwetomanyi kase na enva nenyingira kukameza juko mama teyalina gundi TV kibina neryoka evayo neryoka enkuba omukono atu neyatika kati mama bamubuuza ng'omwana ki ekimugize mbu TV emukubinga balowooza mama ye musiru kumba osirikidde kyama babuuza nga mama ki ekiwogodde omwana omuki omukono nti TV gwe kyama okimanyi nti wabadde okufunga mpewo nga ga TV emkoze eki yemukubye kubanga okuwoola yasanga TV kati n'abasawo nga n'abagundi bennyini bagamba naye n'omukazi ategeera TV ekuba etyo omwana awo firimu ezakola ki waziviirako kyekijja waggu nkuba kaakati era firimu ezo zaleetako obuzibu olunaku olumu era munayigira sama kubantu ojja kulayo program ngamba kubeera bukubizi sama abantu bano bamanye nti ebintu byetunyumyako bya ddala okyazimanyi ezimu fuba tekyasaanawo dda kuki kakawala ki fozi wakavaako nnyo kikombooti wake mwani anole okujaya nti wali mukafukipa ka lwenzi oli nali muyamba buyambi awo just oli omukwata muyamba buyambi munange abasajja abakulukulu abo bakuba hip hop otagira ayinzula omuwalana nemwenkana nalo kijaya nani mwenkana kubanga mwanyumya emboozi zammwe zonna engeri gye mwakubamu deviate engeri gye mwalinganga ensami ate mulimu egi bracket yemu kale bw'abanga alina emyaka nga 3 fisho ina nga 3 naawe mugumu ndaba gyondaba ndi myaka 3 mwezi mujongera kale oli 27 kale 3 sikusaze bulungi kale 3 fishi olingari 27 awo kankusale ebisanyusa naye olwaki toyagala kukula fishi ani agamye zisikula kube akake fe twali tuli bato nga fishi tukuwulira
no ekintu kyemutamanyi mwali mu kyalo nze nkulidde mu kibuga fish nga tuli bato okuliddewa fish kwa oli musajja mukulu ng'okuliddewa tuzikulidde kabowa katola ekyo kyali kyalo kabowa ebintu oyogedde ekintu kimu nti kabowa wulira kibuye wulira oyogedde ekintu kimu nti kabowa tamanko kyalo mbuuza lwaki nze nkuze mmanyi nga simanyi nateete ndeeba wonna nateete wulira ndeeba kibuye ne katwe waffe ne mu Kampala atujja okubasama sharing nga neddobozi lyagejja muve waawo nga mwogera we mutyo nga ffe tuli bwana buto ne tudduka kati olina koyisaawo bakuyita omuto nze siri muto naye fish gwe neroki giant muli wano nedda ssebo tuddamu muvumo obukulu oyo mukulu tumutya n'omutya alina n'ebintu byatalya ngaki akayuni kakakopa lwaki akati agamba nja kulya mukulu munnange fish manna njagala tukwaleko tutakwatangako filimu ki Moses Radio ziyanyumirwanga fish ojogera filimu lifestyle yekyama sagala nnyo kunyumya nnyo ku Moze njagala awummule mirembe tukube kibozibozi naye nga ekibu kye kinnumya omutwe filimu ze yanyumirwanga nnyo onyuga filimu gye bayitanga 24 hours 24 Jack Bauer ogimanyi bulungi eyo yagirabanga nga 24 mweyajjanga obukodyo bw'ekikomando era mwe najja n'omwana wange okumuyita Kirowi kati wale wadde mu Illuminati kati Kirowi omulaba Jack Bauer nga wabeera mu field Kirowi yalina okuba ku kompyuta nga nate kugenda kuggwa nga Kirowi taliiko mu firimu kati awo nalabira ndaba omukulu alaba nnyo ka firimu nange nkabaamu kabeera awo emmanya nti tosobola kukola kintu nga tolina patana kere omwana wange we yazaalibwa bwotyo Nyero ye Kirowi kati bino ebyange ne muteekako bino ebirala Nyero naye nga ye Kirowi mweri mu Bible ate nze ntuuma nze wange spams wange kati Kirowi nze taata gwamina kurukusa naye nga firimu nagirabyanga wani Moses Radio mulaba mukopo ama ebiseera bye mwatambulanga ne zibati mutambulanga bakomando mwe mwakopa mu firimu mwe mwakopanga obukodyo bw'ekijasi kati nendala gye yalabe ng'ennyo yateeka ku bunkenge prison break bate Scofield ng'agenda ottoloka mwaze byankuguddwa efu zonna alina laptop ye ate time weba ya firimu eba ya firimu temwogera ye nooya weba ya firimu eba ya tewali kwogera ani ayogera temuba temulabanga wana embeezo z'abayisanga bubi nga zikubagana nono munange omusajja oyo teyalya nnyo bintu ebyo ebintu byakugira kantu kaawo nga bwayimba nekagira bulungi nakanyoola bulungi nagamba nange kyaga nze nayita ku kyagaawo yalinga wakayaga sikayaga just kataaba kataaba kakati firimu ezo mumwakopa obukodyo ate erinnya Maksudi yalijjabwa yakeeranga bukeezi ye yalikopawa Maksudi mu firimu ya Jack Bauer temwali Maksudi temwali mu 24 era teyalimu kati yalikopawa naye nga ekisinga okunnumya omutwe ayaga nnyo olaba firimu ezitali njogerere ate kananga oluzungu mbakaluki Moses Radio ali dikiteeta awo oyambereramu obuzibu ng'ayagala nnyo ng'ateze njagala nnyo okuwulira ku Junior oba Jingo naye nga ye waazagalagala labish ate nno mulina ogiraba neggwayo temuvaawo oveewo situkuze yali yabaaki bannaye olwomulaba ani naaniddwe radio kati nze nanyumirwanga nnyo naye nga nemba ngenda ofuuka neeyogeza omusulo guno amanyi olina okudda n'otadda
ojja kumanya mwali nani era nabakumenyera dda Same mutudde wizo yalabanga Same wizo yagalanga nnyo game yinga tana yewe wa game wizo lesa lero buga game enempye wizo amanyine game empya kati eriko obona bujja baba buzanya game zino game akuba amasaso oyo simanyi lwacha majobu kodo naye obutomesa simulwanyi bambi naye simanyi kimugwako ko serebu akuba mukazi we kuva mu January paka mu mwezi gwe tuli mukati eyo love ye basumbo love kyeyo kwetta temu eyo love muzimu gwe guligo wagamba okuva January for this so far o film omugezi bwe yagalanga 24 prison break kali wakaya walonekano kebaye tomorrow never die kanonyerezeko inakalabira uwe kabaki gwenonya ka film bakaita tomorrow never die yakala bakona katabugwe kanonye kasachiko kakati tulina bugambo wa luzungu bwayigamu ezo film kuba ndoza kyensubira nti ekigambo kyenkugambye tomorrow never die tekiri mu Luganda badde nkoze ensobi ekituufu badde nkoze ensobi tomorrow never die kwa kayiga mbuuza kitegeeza prison break wakayiga kitegeeza ki anti awe mbadde njija tomorrow never die kitegeeza waze kuyigira kunze nze tichawo goli musomesa professor Fish awo wa professor nenko awejidde Professor Soka umole Professor Fish tomorrow never die kategeeza ki nati awo ugenda okumpera sente mu kamera ate sizizza oyamba bafani bo ate bato bayamba nange bafani bange uloza nchaba mbetaaga nyombo za lwachi nembera ano nga landlord ya manje emyezi 3 nembanga nga bachali bange je bali abazirina toshafuna bivulu ebivulu bibaawo abaana twazala banje awo obuvunanyizibwa ate oba bakazi babate oba TikTok eno oba akakwata emitwalo 2 oba kwasatu ogenda uli akasimu mwana omno mulwadde gwenna tulina wano kugundi tekako sente oba totekako police nja kuga police ate abaserebo tutya police kakati oba naawe we mulisango ekifunyi yeze nkulaba picho chimanyi nze ku TikTok yobwe nkugoberera ntegerera nti kati ofunye sente sikutambala era bwe nkutambala ngozifunye ompo obuzibu kati ng'okuwose eggulo wadozi na fish nakulabye beopositinga nga bikyuse obwavu buluma ofanga tubadde mwavu nzo mwavu tasemberera noteekayo saundi z'otulamu ziragira ddala nti kati akafunye enza no munango ndaba kati kangubulyeko ekisesa omanyi mpomero nnyo amatu nze olukuta ku matu amatu nze olukuta bwenti ku matu njogera emirembe munange nsi tukyagiriko tino ensi ofune miliyoni 3 busimanyi okola ekyodolira ensi amatu gaki omanya akasolo kano tokomya statement mu kubo yogiri bigambo omanya akasolo kano akafuwa ne keegaana nokabuuza ofuuye alwensolo eyogera nsolo kyeyogera ogibuuza ofuuye nega togimanyi mbwa embwa esoga zindayo embwa yenyenye omutwe ofuuye nsolo ki nyamiya kafeero nsolo ki togimanyi nani neganye nange abasiramu gye basinga okutya kamyu karabiti ng'ate asobola okukalunda awaka omusiraamu abasiramu batya nnyo empologoma ekulirawo oba oli musiraamu wadde oli musiraamu tomanyi akava akasinga obwomenyi mu Uganda muno nkoko tomanyi mudaala gubera muntu aba n'ekimuwoomera topita fala tomanyi buli mudaala nga gubera ku kyalo gumu gwokka wandiga endiga obeerawa osulawa mbeera masinde wakulekaana toyiyo kafo koyitamu awo ng'olaba abantu batudde bagula ennyanya ne kacumbaali ku mbuzi aputuke wakeyo awo ku mbuzi
Choka tomanyi kasolo nga ekikaliko okoleka obwoya bakirya buzabuzizaamu ente bali ebigere eddiba balirya eryente amaaso bagalya ennyindo ente amayembe bagalya kunte tebagalya akasolo kyako tugenda baddira enkuba yine tusaze kasolo ki akasolo ako kembadde gamba obadde ogambye ekinte ente balya buli kimu nenkugamba amayembe bagalya kunte obulinya bwa wansi buli obwambala nga stokisi babulya babukolamu biceeri babukolamu nekiresi nkugamba byakulya kasolo ki kati munange nakasolo ako ekawangadde eggwanga wekayita muzikiti badduka emisinde oli kabizi ente nyimpi eyo gyeŋŋamba ako fish ezi nonjogereramu kobooti fish ako fish wanimbamu nakulimba ezi nonjogereramu kobooti booti direct ntegera nti wanimba esala gye twasaba twalimba abantu wakavaako kyakanywa akawalagi nanti tuline tunywe waliwo ebintu mu kisiibo ulira waliwo ebintu obulwadde bwotasobola kwewala ng'ekifuba ddagala wamma okuteekamu ka sweet pepsi kakuba ekifuba nogira olinamu bandeetere nayo ekifuba kikuluma kyekigenda kutta olowooza ekifuba kiyinza okukutta fishi ekigenda kukutta ekifuba kubanga ninamu ebitaano nsobola okukulira enniimu n'enniimu ekikuba batuwa enniimu ya bitaano olaba ekintu ekyo kyokoze kikyamu nnyo akasumuzo wazze nako nga katini akewaka akatooyi kati omanyi lwaki mbadde ngenda nywamu nkubuuli akatooyi osiruwala ki olwokuba wagula kalaavu fonawo totumanyiira kyoga sirinawo ensu ate ifishi zine batusumuzo tutini nnyo bwe tuti gamba gundi apeze kalwasaawo ngenda muwaawo kati ate emmotoka ejjidde wa mbino emmotoka ejjidde wa mbino kubanga olwokuba olabye ekisumuzo kyewaka sibunina si kyawaka ekisumuzo kyewaka nakiraba kinene fishi kanasumuzo kandabe kalaga abantu nange balabo eno kufulu ey'omunda kandabe nanti eno ey'ebweru kano yekagundi wano kugundi wano wenfumbira kati yo toyi teyina toyi ya bulijjo teriko olugi ya bulijjo obeera ku toyi noga oyisayo muko tojja sendi yo zendi wali aliyo ani aliyo kama mugambe fishi tegera kunywera walaji ku interview just mazzi fish kuno kuliko abaana abalaba baana kyonti obulanya ate fish nkutyobodde nti naye nkuwa ekitiibwa kale bampe ekikombo nkusanze mu matuugo nkugumikiza paka bovuddeyo ogannemesezza kati nno munnange mbadde ngenda kuteera omanyi tuba tukuba akaboozi kati nno munnange abantu bali mu nsi muno bakoze emirimu naye nkoze emirimu mu nsi muno bateke ebiveeko ebyobuvubuka ebyo biveeko era zo samanzi kube mu kipepewo kamirade teachers kuba mu kipepewo ne bamastali mastali ali awo mutumi ali awo Mengo mu Kisenyi ne Sande Marini Kidda Chalibange mbatumidde wadde ndwawo balaba nange ensendi eno envuga njivuga bazi mwaka kyogo nagamba ze sasoma nakuwadde omwaka kati we bati wasoma omanyi n'emyaka kati film obutali bwogere ne Moses Yedi omwabula banga mutya oya kyokweka fish obufiri obutali bwogerere wabugoberere ngotya bwakunyumiranga bukyabula banga otya kati waliwo ne film ne yakajja nno gwe gyotamanyi gyengoberera
mane history olokuba gundi nkoze nki film sijimanyi mulamwa naye wenji kujumiza oso jimanya tomanyi mulamwa naye ojinyumiza solo jimanya jinyumize kati olaba omanyi gundi Powoka Powoka yali mu film ki Powoka yafa yak nakaba omuzanyi wa film yafa n'okaaba mukwano kwa Vin Diesel Powoka yali first and furious nga ina mchalo gundi nyero firiji ati abana bono baje nkugamba Powoka muchala wo mmanyi Sarah include ata ungenze mu prison break wadogera kukwata speed bade kute wadongu fishi ata ne prison break banangi bane tola bifuna sako nyimize no muri Powoka Fast and Furious mkazi we mukazi we ye kubanga simamanyeko kati no kumanze ndaba film kala fana ati omukazi tukireko cyo mukazi kubanga tukireke gwe ngamba kichewegomba mu film eyo negomba mungoyo chalinga ali no motema gutya mu motoka ngaino omutima alla nga wagambe itawo iwe ino jita bali mayinga kati okumanya na gwego negomba nyo film ebisero ne nyambira old school kwa Powoka yali ambala ki board school obuga asa askeko sike ko buze eno so old school oli musiru nawe old school yebeti bugatto buli awo buli ye kutuma kwa bugatto buli abo bwa black amabamo bwa red utegera bwabugwa bunene fishi lenga tumifanye muyalo kijaya ndi yamazi fishi twagana okwewe mulako sho kati ate tomfaranya abantu abatabina bikiddako ene ngatto rokijanti jukira bwe yali asalako bwati ndabanga yeyo nesi yeyo eri yali ya ne fishi akazeyo kai program jekolere kangene soke mfune kuchokunywanja kudda kubadingo ine entondo mbade ntangaza abantu otubatangaza ko cyo batangaliza mu kamera yadda ku kijandi okimanyi abantu so program je twakola eri eyababiri eyabasatu ngoli ne Rock Giant nga abantu bagaba bonna bavaako kani banja kwawulira ddala kufe nze ndi odi tebamanyira nyate naye koledde abaana bange bali babalabyeko mu mawulire mbo bazze basaba bya gundi abaana bange ntoba nabo mpola mpola tomwanya mwezi yamaze sifu bakoze ebibuzo ninayo omukulu yamaze ne 6 yamaze ddi omwaka guno 6 yatudde guli mwaka ogwakuwa taata obimanyi tuli wavunanya era noonya mulimu baba muwe emirimu mbachali bange n'emirimu gye nnina mabaala ate mutwale wano mu comedy atandikira go wa moto siza muleta muki sisobola kukkiriza mwana wange kujja mu fishi bali mayo mulimu gwa family omuyaya akulira omwana wa amukube n'ebifaananyi gali nalidde muwala wa fish oli okuonyiige entondo okaddewe namangu fish lwaki abantu abebaka ku baana baabana tebagala abantu kwebaka ku baana baabwe ati nibase kuwaani nze nalinzo naye kyali wange yalina kyaliyo katola abantu oli mukwano wa Dax Katero wadagera mulo n'amanya nti muwala we ku fish obaggwe ayinsiye w'entondo ayina naawe Dax Katero ayina naawe waliwo omwimbi ayina entondo abembi nga bayita mbingi botondo wala muziki abakulemi kale omwana we oba kale akusange ne sister we ojo gambe moko waluna abako mulimu abakongo mulimu omukongo mutuufu wajjewa kati fish mazima omuntu yenna era bw'alaba fish yazze agumira bugumizi
mukofishi tumwanirize ku bizibu byetukoze nabe mabega kumbera yana gye tubadde nabo nga yakikiriza gerede bizibu ekiba kimutondo bazamize emizeja mbadde mukole mabega akina kita ku sister wange mutayiza fishi tudde bano mutadde ku kafilimu ne Moses Radio ka Luzungu aseka olwo buli bwaseka nga museka naye yo kafilimu kikenzi jukira keyantunulira bwati ngalaba simovinzemu sigadde ku nnomo kati sagala kwogera nnyo ku Moses omanyi lwaki buli wemwogerako nkaaba otoguma nange naguma dda abantu bali baagala okumanya star waabwe tumusonsole era bagende kagaba mulabengako bamulimeko bagende ali walungi wagendayoko ali walungi ekiro light afuna sola balikona matala tulina nene bamuwali eva ku nju kwennyini ewa mama tutwagala bwega luli twalinangayo ne security yavaayo emundu ddala nga emukuma sa obadde kyoli jeno tomujasiragalanga nnyo emundu kituufu oli jeno tewali kwemakulira ku mugenzi tosobola oli n'enju ekisumuluzo kyaga ani Franka mama Red Bar ebisumuluzo ababiina kyaga Franka mama Red Bar fish tondetere kuvaako waya ebisumuluzo ebyo nga nina gwe sitawuliddeeko ku babiina Chaga Red Bantoni Franka mama nani ariyagala omulala nani yogere omulala ino kubako omulala ayina ekisumuluzo yali badde wizo nga simulideeko kuba ina ekisumuluzo yo open ye ne wagira bukizibu ati bagulawo awulira okufiisa ye ne wagamba bugambe nzize awulira ogoba omuntu ekateeka nedda ne wajja kyogamba yo oluggi lumusensinga busensinzi nti nzize ne lweggula wizo mwamu mekisumuluzo nedda wulira endongo eno yatandika tugenda mubawizo bambi fish tukomaawo tudde wali kuli nkuzi ntandika endongo tugenda mubaki mubawizo ngera wogenda okulaba wizo ng'olabira Moze si bwe kiri nkunyonyere ku ndongo oba tugenda mubaki wabinyonyanyonyola dde ebyo tebadde njagala wali lwaki ebisumuluzo biri bina owokutaano tayina oyo ye ne wataba talina kiringa wonaga nze ntegese ekivvulu seetaagattaaga kufulu eyo teyeetaaga muntu kugiggula ye agimanyi tekola olede ye yabasooka okifuna naye tomumenye ati oyo wa munju naawe oyo wa munju kwetaagako omuntu okugamba oyo wa munju maama yesi wa munju akiina maama ate ne maama teyali badde nakyo kubanga yagenda n'asiima olayo bulungi fish nkutegedde luli mbadde ntabuse omutwe gubadde gugula guwuuma era kyembadde nkunoonyaamu ekyo akutunuulira toseka mulaba ka firimu yaseka akutunuulira edi yakutunuulidde aŋŋamba apoozinga neŋŋenda mu kapoozi tomala gwogera nnyo nemuga general ate kyekiganyi eno ndeetere kookunywa ensika emuleetera kookunywa wake naddamu napulenya naye nga firimu ya luzungu Junior tajoogeredde wadde jingo engo yuno yanga gaye empeke kafilmu kalabanga naye nga kiyinza okutaasa kibeeki masanyalaze genda kukubira simu ebakubira awo oyinza oyita mutodda mukitandika mukaaga mugimalako babiri ye n'omwoyo gwe kasa bakubira esimu bwati nga Katonda ayambye temwaze kubiranga owagenda onkubire
ng'oyitamu n'okoluka wansi ng'olyoka ogwako anyumira ogwako bacaga. Firimu agimalako mukulu ali yekka. Era olwavanga mu firimu ze nga openi etandika. Ekyo ekyamukkakkanyanga kuli ako kafirimu. Kafirimu ako kamukkakkanyanga nnyo. Buli kimu ng'olunaku lujja kukola ki? Mbuuza wano mmaliriza fish tobuukawo. Mugitandika muli 10 mwagimalangako muli bameka? Aluzungu jjukira kafirimu sikoogerere. Era tetwalinga bangi. 10 mugimalako muli bameka? Tetwaweza naawe ng'osobola obeerayo abantu 10 mu gundi ku firimu. Kyogaa buli omu. Ongambye essaawa yali nga ya movie nga buli omu. Kyogamba Wizo yayita ina bibye bye yazanyi bya bana abalala oli yali yabewaggulako dda Wizo kati bana abalala ayayita buli omu yali abalagirawo nti ze sibyagala ebyamu era aziraba Wizo firimu aziraba tebakulimba kikaaki kyanyumirwa love story kituufu Wizo alina love story tumubamba ekuba ne babaamu olinanyiza oli olinamukuba ne mulaavu ne mulaavu mubaamu kyakolaba obukaba lago byogedde zatezebukaba fish olaba obukaba oli kasajja kakaba fish bannange nange ku firimu ndekibugake ndoze wange ngoze okunze osooka kubba firimu kuba ndaba ekika kyonna ndaba nnyo firimu z'ababbi bano abamenya banka ndabira ddala omwana akubye kirin mane naye kati ate Moses Edio yayagalanga buno ate gwe neera byekwasaga bifaanagana firimu twawulirizanga buwuliza nti Junior waliwo firimu efulumye nga twagala nnyo laba ekipya nga twetwala nti ensi ffenaffe tugiri mu maasoko sikwekumira mabega era nga newe bajje engatta empya oba essaati empya oba enkofiira empya nga Good Life yesooka ogimanya firimu malira mu firimu ngosobola omanya omuntu nga naalanga nga Sylvia Awoli nga alanga ekintu nga kipya naga ekyo kyova olaba twakubanga zijampa ezakabi besbe ezakabi Timbaland nga twatambuliranga ku mulembe fish kakati omuze gwo nsonyiwa waliwo twageze mu firimu emboozi n'enkwata omubabiro omuze guno gwa baati gwavaawo okutambula ne bibbaati bino era twalaba b'Amerika abebatambula nazo ebatambula ne zibaati twabulako okutambula na mbwa mu mamotoka naye zaaliyo ku Good Life embwa embwa zaaliyo